This is ITV Uganda. See your dreams. Welcome back to your Feel Good Breakfast Show. It's Expresso right here on last night's episode of Presenter Search on 3. Hello? Toyogera otyo wena kwerabira ntya ashakayiga tobonanga bino ebizibu ebiriwo byagemansi yona birigange yonka butige bucyange bya covid bitandika nze nakubona kuko butinze mba nfunira muba ayega ayomba tikuwa sente tukufa kutukulabira tukola ati kayinzale plan ntya iwera kyo sala ku plan noida ninkubona ebizibu bidinsi yona ayega ayomba leka bino byuge code bichi yolimbo ni abo ni olikola otyo olinumya kale baba ani boy kuyomba naye ti kuyomba ayi bantu kubula bubule magezi bwama covid tali munsi yona business tibadigala business badigala dona nemotoka tibadubera kutambula taxi tidiri kutambula costa tidiri kutambula boda netambula yebona beti kamigugu buti ono okuyomba kunombesa namwerabira code bichi timufaako babani banabo oluguudo Bannayuganda bannange mbalamusiza nnyo amannya gange nze Namuyimbwa Shanta abangi mumanyi nga Bad Black abaana ab'obuwala naddala abali ku nsalo za Uganda n'amawanga agatwetoolodde mbasaba okwesonyiwa badreva ba trailer ne biroole mu kiseera kino nga tuli mu lutalo lw'okulwanyisa ekirwadde kya coronavirus ekitadde amawanga gonna ku bunkenke mbasaba obutakiza badreva ba trailer kubakwatako wadde okubasemberera mbakubiriza okugoberera ebiragiro by'abasawo n'okulungamizibwa kw'omukulembeze w'eggwanga singa tunaakola ekyo tujja kuwangula nga Mukama Katonda ye mubeezi waffe jjukira obulamu bwe bugagga. Bad news is that everyone is a potential victim, but the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize, keep a social distance and quarantine. Stop! The coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted. Kila mtu must be alert. It's a matter of life we can never take for granted. Discipline and personal hygiene, and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a symptom. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Walkway tamula is a symptom. Itchy eyes and flu is a symptom. Kumo butabusiga wetemu batanalwala olago moyo gwegwanga labira ku itale abasinga bafudde okuwewala kisingako bujjanjaba. The coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted. Obulwadde wa corona temubuzanyisa bange. Kila mtu must be alert. It's a matter of life we can never take for granted. The coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert. Science n'okugema kwennyini kugenda kukyuka kubanga okugema okubaddewo vaccine ebadde muleba tugeze ng'ey'olukusense oba vaccine eya polio eyo bannasayansi bagita DNA vaccine. DNA bwebumba oba bwe busimu buli oba omubiri obulaga obutonde bw'omuntu n'ensibuko ye. Exactly. Eka DNA. DNA.
Katate kano akakolere kaba katya. Kati okugema obugenda kujja kusukkako awo. Kujja kubanga tekuli only DNA. Esero. Kubanga mulimu ekirungo ekirala ekigenda okukola ki okwongerwamu. Ekyokulabirako olugero ze bayita non-particles. Non-particle vaccine eri connected ku microchip. Nti singa bakuba non-particle vaccine egenda tuoternate okukyusa obutonde bw'omuntu nga teri favorable ku butonde naye ejja kukyusa nga tukyasigala ng'omuntu bwa bulijjo. Ensonga gyekulira mu luzungu gye bayita transhumanism. Nti no bakujja mu ntegeera ey'obuzaale ne bakuza mu ntegeera eringa ey'ebyuma ebyotegeeza. Era kati ekiriwo vaccine egenda okufulumira COVID-19 tejja kubeeramu nga bakirowooza. Wajja kubeeramu eyo eri DNA gye tugamba nti eri favorable obulamu bw'omuntu. Ate wajja kubeerawo ng'efuluma ng'esobola okukola alternation okukyusa DNA ey'omuntu. Ekyo si kyabulabe ey'omuntu. Kyabulabe era gavumenti zaffe zirina okwetegereza nnyo ensonga eno. To wake you up every day with an infectious smile and bubbly personality. I also believe that I'd be a perfect fit to the Expresso Morning Show family. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams on ITV.